olutalo lw'essanga we bantuumira erinnya lya komanda nga lyalapi tebakyalimanyi kati nze mba nziruka nzira eri kampu yaffe nensanga munnange baali bamuyita Muhammad Maneno nga bamukubye omumiro guno gukutuse esasi nga naye ali eyalajja nenagiri mu musaayi naŋŋamba ntwala nanteeka gun point naye nga sobola musitula kujjako omukwatako obukwasi kati bagenda okulaba nzija n'ono gundi mukweka awantu Muhammad Kasozi mbaako ne wemukweka nga mugaali kanziruke ngamba abo mu kampu bajje bakusitule kati ngenda tuuka ku gate nasanga muzeeyi atumiza omuntu baagala omuntu ava ku lutalo ababuulire kiki ekiri ku lutalo nze nasookayo omusajja we atamanyi Luganda manya atamanyi Luswahili lwalitomanyi ngenda okutuuka eri nga bambuuza gwe kadogo kibadde kitya ngamba anti banakuba sisi basajja banaddusa sisi misini nangamba omanyi lulimi ki manyi Luganda nangamba yogera Oluganda kwe kumunyonyola banaddusa sisi nemugamba tubadde tulwana batukubye bwe bati ne bwe bati naye embeera abantu abasinga bonna badduse badde eri ne bannaffe gundi afa president najja okulangirira nga bwe yajja n'abuuza bani abali wano ne tuyingira naye n'agenda mu red channel ffe ne tuyingira mu green channel wali n'ayogera byayogedde mu butuufu siri mumativu kubanga kuba lwenawumula kuba mu 94 nakati sifunanga sente yange. Sente kijoyogerako eyali badde nga pensioni eyali badde nga gratuity ezo zonna mpulira buwulizi gundi yafunye genda ojjuza olupapula wali n'ogenda n'ojjuza ne bakulinza omwaka ogujja we gutuuka nti ate kati ate nga tolina banka statement mu fayiro yo n'ogenda n'ogireeta ate nga wagireeta guli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bino byonna byenjogera tisaabiwulira ku gundi. Muzeeyi buli kintu kyonna ekyakolebwanga wano mu Bulemeezi okutwala bano abaana abato abantu abakulu omulamwa era kino kipindi kya siyaasa kyenkugambye mu training kyetwavangamu essaawa 6 abantu banababuuza mulwanirira ki nga olina okumanya kyolwanirira otandika okusoma demokrasi security umoja kuinua maisha ya wananchi corruption total independence national economy viwanda vilimo kulinganisha wakala moja na watu wengine cheche 10 bye bipindi ebyo nga oyimba kiyimbe olina kuyimba biki biyimbe kati nga president waffe ye mukulule gwe babba akalulu mwe muli mu nsiko naye neriyo president okay ye president waffe gwe babba akalulu tulwanirira 7 yagenda kusigala nga controllinga majje nenga president yani yerule kati olunaku olwo batugamba nti lule afudde kyali kitalo nnyo buli muntu kuba eyo mu nsiko mwakifiri kubanga nti gwe batugamba ye mukama waffe naye tuba tuli mu ono commander in chief oli president tuba tuli mu meeting ze natugamba kitalo nnyo naye kati
nga bwafudde tugenda kunoonya omukulembeze omulala n'atuwa ekyokulabirako n'atugamba waliyo nga Kawanga Semwogerere asobola okubeera pulezidenti. kuba mu ngalo ffe tuba bulijjo ffe ba Museveni nammwe tulina okukuuma abantu ba bulijjo, teri kubba ku kintu kya muntu, teri kulya nguzi, teri kusosola, twagala bumu, umoja. Corruption tulina okugijjirawo ddala, era omuntu okulya corruption oyo yewe tujjamu kuba bukubi sasi oba okumusiba nti n'ebintu ebirala ng'era bwe mbikusomedde 10 pulogulaamu zaabwe bwe zaakola ki bwe zaatambula naye ekisinga okunsanyusa ziri 10 pulogulaamu ezo zirabika zaali za nsiko bwe mwavaayo. Njagala ombuulire, njagala onsomere 10 pulogulaamu z'NRM oba z'NRA kuba zaali z'NRA luli zaali 10 bwe mwavaayo ne zifuuka 15 naye njagala ombuulire gwe musomero gye wasomera wasomayo mmeka? Efe ebyo tetwabisomanga, zaali zammwe. Kati bannabyabufuzi gw'owulidde basomye bameka abagamba nti olina agamba nti ffe nti tulwanirira ddembe, democracy, unity, socio-economic transformation, bingi biri omwo bingi naye bwe nali nsoma eyo nasomako ku political science katono, naye ne 10 point programs ezo oba 15 tetwazisoma. Kale kati owekitiibwa yatugamba bw'ati tusoma ssemateeka, zi penal code, yatugamba omukulu gundi waali Semwogerere era bwe tuwamba Semwogerere ajja kutukiikirira nga naffe bwe tulonda bwe tuli batwagadde. Tuli batwagadde, so ye n'abaliidinga mu ekyo okusobola okutuuka ku victory. Kati eyo nga tuvuddeyo era owekitiibwa awo ndowooza wewajjira omuzungu oba omuzungu twa Mike eno yali akulira New Vision mu kaseera ako akabiri emanya 84 bwe yamuwerekera teyadda kiddemu, bwe yamuwerekera baali bamuyitaani ye wa Mike yani ono abadde nga akulira New Vision ne moni Pike ani William Pike William Pike oli mutuufu. Kaakati bwe yakola ki, bwe yamuwerekera yajja mu nsiko na president n'awerekera Pike kubanga obakwata ebifaananyi kimu ne bagenda ne bajjawo ekakerenge ne bakuba emmotoka nga naye kwali ne bakwata firimu era firimu y'omu nsiko awo n'agenda naye teyaddamu kulaba temaddamu mulaba. Kati netusigaza komanda bayita Gen. Sale n'atandika okuliidinga aliidinga olwedde bano baseefaali Rwigema baali bamaze okugenda Fort Portal Kaseese n'abeera muno nga Sale yakulembera tugenda nga tukuba buddita akyomo bwe muti kati musizi fire etuuka tugenda okuwulira Obota awambye manya Lutwa awambye atugamba Lutwa yawambye nti gavumenti evuddeko tuba tuli awo nga messages abakulu Lutwa ayagala kusinkana omukulu aliyo oba Museveni oba ani omukulu akulembera abayeekera baleesaawo ebbaluwa Lutwa lwali kusaidia mwe ali kusaidia fe ayagala twegatte. Kati awo ngenda okulaba twali namunkekeera twali tuvudde egindi ita pozi wali ekatale ka Messi twali tuvuddeyo
katale ka mmese twali tuvuddeyo tuzze Namunkekeera. Namunkekeera awo waliwo faamu y'ennaanansi. Yali ssaawa 8 ngenze mu nnaanansi. Nali ngenze kutya abantu kati nsangayo obunaanansi mbusiba mu nku saagala bansabiriza abandaba. Mbusiba muli munda. Kati afende Salajja agamba njagala kamanda. Kamanda oli kamanda nti kali awo kakadogo nga basooka bamuleetera kayanja. Kati kayanja oyo ennaku zino kana nga agamba asiyo oyo nga baddayo nga baleeta boogere. Asiyo ono nga baddayo nga baleeta Dagalaasi nga era agaana. Kati baba kyanoonya omulala bamuleete nga nzija n'obuku nga yono nga alagira enkuze muzireke wano ku geeti tuzisanga wano taddemu n'ennaanasizo kati ngamba omusajja oba ntwalawo sajja ntwalawo ennaanasizo naali maze nakulyako ngamba jantugende nga mu motoka mulimu omwana omulala amuyita Kawuki kati tugituulira kaali ka Suzuki okulaba tuli ku koolasi ngamba omusajja atutwalawo tuli eri ew'obulenzi ono lukatikamu akuje mu nsiko akutute okulaba nga tuli ku gundi ndaba emmotoka z'amagye ku kasiteere ew'obulenzi ng'atugamba olaba banaye tuzze tuli kadogo we batutwala oba bwe banzita nammwe manya bagenda bakola kubatta bali bangi ffe tuli 3 ng'emundu olinaawo nina AK-47 bali okutuusa wenagamba Kawuki ne mugaa Kawuki bweweebakamu bagenda tutta era bwowulirira essasi oba okuleekaana kwonna eri munda eno ebweru tulina okwetaasa katandika kuba buli omu kugira position bano abasajja bajjanga otubuuza alo wona kidogo nti laba obwanwa buno ajja akubuuze ng'odduka omuwanikira bwonikizi mukono ng'olwo emundu ziriwa tulinazo gikutte eri iPod abajja okubabuuzanga basirikale nga si basirikale bano abamajje abazze okuuma gundi eyo balowooza nammwe muli ba gavumenti batulaba tuli oyambadde lugoye lwa bulijjo nga bagamba buno bwe bwana ffe twagenda n'essale okuteesa nga bagenda okuteesa ne gavumenti mugenzi oteesa akati munange nga bali boogera bye boogedde twagenda okulaba tusimba loole ya kawunga tujja nayo mpaka mu nsiko akatundu bane ebitundu tubirabidde kubanga tuludde kati tutandika kujjako kawunga era ku njala eyali ennuma okalaba kano ekizundula wano ngalabe bulungi ku njala ku kawunga ako nkajjukirira wano kiki ekyo kiso kati sasi nedda okakutta akantu ako ku kawunga ako ngenda nsenako tampeko nzije nfumbe naye okufumba nafumbira mu ggama kati eno butokota bwenkolaki bwentayika kawujjo kati nali nfuuwa bwenti buwole ne bungwa wano obuugi bwantama n'ekiggama n'ekijjako n'enkisuula ofumbo oyolo uteko ntadde kawujjo kakoola mpulira no bunjo kyanfuuwa kati bwe nafuuwa bwakola wajja nzijukiza obuwujjo obwo bujjo bw'endagala bunjo kya kati nensigala ne gundi eyo kwenzijukirira enkovu ekyakuliko twagenda okuteesa n'afenda essale eno yediguli gye nafunayo oba yecepe kati ne tujja kasiba akapiza tuvudde awo tuzze
tuvudde namunkekeera ate ebintu bikyuse batugambye kakati batulonzeemu gurupu mwe mugenda kuba Gindi mugenda kuba Gindi abagenda ekibuga abagenda Lwamata abagenda Luweero Obulenzi kati nze naliwo Busunju bwetwakuba Busunju bwetumala okuba Busunju ekiwejjo twalina ejjeeti eyali mukama wange netusibira Gindi waliwo akakoona akakali akanene ng'ojja wano ekakiri Gobero eggoberawo awo ntegeera waawe twateeka balakisi yaffe naye ne batugamba abasajja baabo ekakiri bannange batta abantu leero simanyi basse bameka netugamba gundi oyo Jeti tumugamba naye kati ffe tugenda kufuga ki abantu baabo babatta babamalawo lwaki tetugenda netukuba abasajja abo nasindika message ewa Sale n'amugamba lwaki mbadde njagala kumpa buyinza tugende tukuba abasajja b'ekakiri abantu bagenda batta Sale n'amugamba tolwana lutalo lwa fitina ebintu bikwate empola tujja kukola ki tujja kumalako kati netumalawo wiiki 2 tugenda okulaba nga batugamba mwenna ababadde awo muveeyo mujje tugende Gindi ekakiri amanya tugenda Busunju okuva e Busunju ne batugamba tugenda kuŋŋaanira Singo erabidde waliwo ekkuba erikwata ne ligwa Mubende tugenda okutuuka eyo kugundi kugombolole nga tulaba emmotoka nyingi tugamba ate eza bulijjo ez'amagye zino eza cooperative ezalinga zinonye emwanyi matooke ez'abantu ba bulijjo tugamba ate kiki kino obudde buziba batugamba tulina gye tulaga naye gye tulaga mulina okukola ki mulina okubeera bulindaala kuba tubadde twagala kukozesa transport kati ffe ne tulowooza tugenda kulipotinga mu gavumenti emmotoka ne zitambula ekiro kyonna mpaka ssaawa egi tutuuka oba bwe bayita mu Kiganda emmotoka batugamba muveeko lwa tuli awo nga baasi eva Egindi etuyitako eva Mubende eyekeera ng'etuyitako batandika tudduka misinde Mubende mudduka muddawo tugenda kuba Mubende tutuuka Mubende mwadde bamanyi nti mudda mu gavumenti tutuuka ku road block ali ku laawundi nga waliwo road block abasajja bano ababaasi batugamba abasajja bali wali bakwata buli kiramu era ffe tuwonye na buwonyi awo we twasookera ne tudduka mpaka mu barracks twasanga beetegese ne tusooka tukuba ne batukuba ne tusooka tulemere batugamba musirike teri kuddamu kuba ssasi lyonna netusigala naye nga tubalaba ng'era bwe tulaba eri teri kuddamu kuba ssasi mukole bwe muti ne bwe muti tubeerawo ziba ziweze essaawa 8 ne batugamba bannamu abamu bagenda kufulankinga nga bava ku saidi ya Fort Portal saa 9 awo muliro ne gutandika ku 10 netuwamba naye nga twafa mwafa barracks ki gy'oyinza okwogerako eyali enzibu ennyo okuwamba mu lutalo lwammwe lwe mwalimu Masaka era nzija akati tumaliriza awo Mubende tugiwambye batugyeyo batututte Kasambya batugyeyo ate batukomezaawo Mubende tugenda okulaba tuli Mubende tumazeewo ennaku tokugira ne batukwasa olwe Fort Portal ne batugaba tugenda kusinkana be Fort Portal olwo tulina amaanyi tulina 14 emmotoka zisika busisi tugenda mpaka Kyenjojo lwatuuka Kyenjojo tukampinga tubeerawo ennaku 2 lwalya ne batukwasa ate oludda oluguka eno gundi gyasula Kayiwula eno eri faamu ya Kayiwula liguka lya Ntonde liguka lya Ntonde ne tukwata eryo tutuuka erya Ntonde
twatuukawo ssaawa 6 ne batugamba tukole defense ne tubeerawo mpaka ssaawa 1 kati ne batugamba ssaawa 1 awo ne batuteeka standby tugenda naye nga tetumanyi gye tulaga ne tugenda e Masaka manya ne tukwata olwo e Masaka kati bajja bannonda nze Denesi yafa n'oyo omugenzi Sendagire eyafiira ejindi luna Abanyarwanda lwe balwanagana n'amagye gaffe ekisangani oyo Sendagire Revenant yafiirako oyo ye yali driver n'omugenzi kano Julius yali Julius ani Kyanda Kihande bantu bana ne tutuula mu Land Rover naye tuvuga taba tutuuka mu kigundi ekyazanga tusanga omwana w'omuntu ng'ali muli ajjudde ati sooka tuvaamu abantu bandaba mama ensi yankuŋŋaanirako ne bankasukira ssente nze nali nyambadde ovulo ng'eriko ebisawo wano n'enzijuza ssente naye kuba n'abakulu teri gwe bawaki nga lwaki bakuwa ssente anti mwana muto banange obwana bwe tubadde tubuuza abantu ne banjagala nnyo abaleetanga soda kutuusa lwe twasimbula ekiro ekyo ne tuvayo ne tugenda mu gundi ne tugenda embirizi awo twasanga beebase ne tukola defense ku makya ne tukeera saa zaali emu mpaka Kinoni ekinoni we twasanga oyo gundi ono omuyimbi Sebata ne gita singazi ye nga we bali tubeerawoko mu katawuni ate olwaja ne batujjawo ne batuleeta eno ku ssomero wansi saawa 4 ne bakola deployment ne batugamba mwe mugenda tugenda okuba Masaka Masaka twagitandika saawa 9 ogwadde bwemisana katugenda okutuuka ekyabakuza ne tusanga oyo gundi gwe nali njogerako oketa nga bamutumya ajja alabe wa abayeekera we batuuse awo twamukubira ne tujjako ne tutta abasirikale baaba naye mwennyini yabuukako n'ayingira ekitoogo kye kyamweyimirira kati ne yalumizibwa baali babiri ne babampa ne baŋŋamba batwaleyo ensooka mbatwalayo eri Ekinoni ate ne nkomawo kati ku makya ngenda okudda nga bagamba omuliro gwe tubadde tulowooza okumansa tetukyagumansiza wabula kye tulina okukola tulina okulinda mpaka nkya kati enkeera saawa 12 ne tutandika omuliro ne gwaka Masaka ne gwaka tuba tweyongera mu maaso omanyi baali batega Land Passionero yonna nga bagyetolooza kati bw'ogenda ng'opakuka ebigere tosigaza kati awo we bankubira munnange we bamukubira mba nkyagenza okutaasa munnange nange ne bankuba lino eryawa eŋŋamba kati ekyokukola tewali fenna ne batutwala ne babakwata tebatukwata nti abakubiddwa ku lutalo ne batukwata ne batutwala we bayitawo teezi we baali batukuŋŋaanyiza twala ne batutwitinga batujjaawo ne batutwala ekibulala awo salewo yandabira naŋŋamba kamanda wange bakukubye ne mugaba bankubye naŋŋamba kibi nnyo bambi naye beera togenda kuddayo ku lutalo eri ojja kubeera ng'otambula nange awo nentandika okutambula nesale baawo tugenda mbalala awo tugenzewa mu lutalo kati kyova olaba nti kati awo ng'otambula naye nga bodyguard nga ki nga mukuumi wesi kati bodyguard taba mukuumi anti era bodyguard mukuumi bodyguard kiri enda okumaliriza ne tugendako ku lw'Ekatonga awo lwali lukalubyemukko Katonga lwali lukalubyemu twagenda okujja nga bannaffe babafubutudde emisinde
babakubye eri wali ku Katonga wenyini nga bavuddewo waguddewo ne tanka eyalingawo bamwagira bange eyo babaleese eno waggulu kati ebintu bikalubye sajja bazze ekifuba ddembe tandika sale naffe ne tupanuwa omuliro ne gutandika kati waliwo tanka yali eyagala okulinnya mbw atukube mwana n'asooka agikuba rapiki nekwata awo wenyini era nayo wagiraba eyali kasozi awo ng'eyajja omuliro eyo gundi olwamala okukubwa abasajja ali ne baggwamu amaanyi tandika kugoba bugobi abaali balemadde abantu ne baleetanga emmundu ne baleetanga abalamba abalamu ono wuuno tumusanze eyo bamu babajjanjaba baafa ne bafa olwo president akomangawo okuva omuzungu lwe yagenda awo yali okay yali akomyewo yali akomyewo naye ng'ali Busenyi kubeera ffe twamunona okuva e Busenyi ffe twamunona okuva e Busenyi nina ekintu kyendaba bakwesiga nnyo mu ntalo olwo kuba ndaba kumpi buli wamu waliwokko naliwo lwakuba ali kadogo oba baali bakulabamu omutima ogw'obuvumu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omutima ogw'obuvumu gwe baalaba. Era ku lutalo lw'Essanga we bantuumira erinnya lya komanda nga lyalapi tebakyalimanyi kubanga ku bajaasi bonna abaali bagenze ku lutalo baali batukubye eggulo olimu basooka kuba first battalion ne baddako second ne baddako fifth ye yasembayo kati third battalion negenda akawungezi naffe ne batukuba ne tukomawo Misinde ate ku makya ne tulyoka tubaddira naye lwatwala abantu bangi nnyo abasirikale bangi kati olutalo olwo twali fe abaasigalayo nze Magala n'abalala Kibirango olutalo olwo twalusigalako kati mu kulusigalako waliwo twatuuka ne tulemererwa nga bannaffe badduse asajja ne batugoba kati nze mba nziruka nzira eri kampu yaffe nensanga munnange baali bamuyita Muhammad Maneno nga bamukubye omumiro guno gukutuse esasi nga naye ali Eyali ajja nenajjira mu musaayi naŋŋamba ntwala nanteeka gun point naye nga sobola musitula kujjako omukwatako obukwasi agamba bw'otantwala nange nkulya kati kono olutalo nali nina emmundu gye bampadde nga nanyiniyo yalwadde bwe yawulira nti eri kyebakoze gundi si kyangu n'agamba nze omusujja gunnuma kati nze ne mbagamba nga ye bw'atagenda nze bampe nalina buno bubereta bwa American Buzigani ate nga amasasi gaako tegalabika matono era bw'ogakuba ne gaggwamu tolina gy'ogenda kujja malala nengenda neeyo AK-47 yamagazini 3 kati bagenda okulaba nzija n'ono gundi mukweka awantu Muhammad Kasozi mbaako ne wemukweka nga mugaali kanziruke ngamba abo mu kampu bajje bakusitule kati ngenda tuuka ku gate nasanga muzeeyi atumiza omuntu baagala omuntu ava ku lutalo ababuulire kiki ekiri ku lutalo nze nasookayo omusajja we atamanyi Luganda manya atamanyi Luswahili lwalitomanyi ngenda okutuuka eri nga bambuuza gwe kadogo kibadde kitya ngamba anti banakuba sisi basajja banaddusa sisi Misinde nangamba omanyi lulimi ki manyi Luganda nangamba
yogera Oluganda kwe kumunyonyola banadusa banadusa sisi okay mugamba tubadde tulwana batukubye bwe bati ne bwe bati naye embeera abantu abasinga bonna badduse badde eri ne bannaffe gundi afudde waliwo gwe baali bapromotinze eggulu limu baali bamuyita Sali yafiira waawo yafiira waawo yali komanda yabamuwadde J02 yali J01 kati ne munyonyola kwe kumugamba nina omulwadde gwendesa ali wali naye tudduke tumugjeyo ng'abasajja tebannajja mba nkyakyogera ne batuweereza likoyire esaawo ez'okumukumu ate olowooza omulwadde twamufaako buli omu yanoonya misinde era kati nze bwe nziruka okuvaawo ngende eri mu defense okuva kwa icommand nadduka ngende ngambe bannange tujjeyo Muhammad era twagenda nali simulese wala naye namuleka ayavula ajja amaanyi gamuwedde wamusanga akyali mulamu yali mulamu nakati afudde akyali abadde akyali wano Kawempe ennaku zino afudde mu 2002 oba mu 2 yamala munaye naawona era bwe twatuuka wano ne bamutwala e Germany ne bamutunga omumyo ne baddamu ne bagulongoosa kuba akaloboozi kadde kawulikika naye luli yali tayogera n'owulira kale kati bwe tutuuka ebyegindi nga biwedde bino ebyekatonga ate awo ne bategeka oluggi e Kampala lw'e Kampala lwelwo olwatutuusa okujja wano ku Radio Uganda twasinziira wali mu bumpimpi twasinziira wali Gindi Busega Busega batuwera deployment ne tujja ne tukuba lubiri n'agaana ku olwo ne tumukeera ku makya abalala we bakolera emirimu abagenda e Makindye abagenda Entebbe Road ayenobwa kati ffe we tumaliriza lubiri ne batuleka awo ku ekibuye ku round about ate we batugambira nti eri waggulu bikoze eki Makindye biganye kuba tugenda ne bagamba nti ate kati bawangudde ate ne tukomawo ne batugamba gende ku ssaawa ya Queen tubeerawo abagundi bajja aba UFM wejjira ate nabo ne tusooka tubakubamu kaawo genda okujja nti ate abo baffe abo ne tubavaako ne tukomawo mu defense saa 8 batugaa Radio Uganda ebintu byaffe babyonoona anka bagyokeza APC gundi bagikubye ng'olwa ne Radio Uganda mutaddewo mwali already mutaddewo ebyammwe okujja okuwamba eno bayali second oba first abaali basoose okujja kati awo naffe ne tulyoka tujja kifuba ddembe omwami yali wali mu nsonda kati gundi eyo ekisansa bajjewo kinazi kyekibadde ngaawo mu nsonda awo nga ku gundi ya parliament kibadde kinazi waliwo ekindooza kyali kisansa ekyo omusajja yali yateekamu 12 nga anyiza abantu awo wonna 12 byebikyo manyi ffe bumwogera ebyo ebintu mwe muzimanyi mugamba 12 mugamba biki kabeera kano majegere eyo gyolabanga kana akatuula bwe kati n'akasepiti ebeera empanvu ennyo gye bateeka enetambulira ku mmotoka ya pulezidenti emabegaawo empanvu eyo 12 eyo bweba ekubye ekasuka kisasi kikompola naye kiba kyalaani tunga butunzi ze ndaba mu firimu nge oluliro kati okuvaawo bwe tumalirizaawo mirambo gyagwa tujja ekizimbe kye twali tuyita Radio Uganda nesooka tusonga nga tukuba ekyo Crested Towers ate olwagira ne tuwulira ng'omuliro ate guli mabega ne bagamba nedda ate Radio Uganda yeeri gyolaba emabega aye ne tukomawo ne tulwana wano emirambo gyali wano wonna wano walingawo parking wano bwe wano kati ab'omunda abo abali mu godown be baatulemerera munda wano Radio Uganda ne ku sabuwe wali wonna waliwo godown wano munda mu Radio Uganda batulemerera naye ne batugamba mubeere wano wabbali avaayo gwokuba naye
kati mugodawuni bwebeerayo bambi omukozi wa Radio Uganda naye bw'ovaayo nga bakulya siviriyani bw'ovaayo ovaayo bw'oti weziwera saawa 5 awo owekitiibwa najja yatusanga awo mu lujja otegeezaani pulezidenti chief in command najja okulangirira nawe yajja n'abuuza ani abali wano waliwo olunaku lwennyini olwennyini olunaku netuyingira naye n'agenda mu Red Channel ffe netuyingira mu Green Channel wali n'ayogera byayogedde netuvaayo n'asiibula netugenda mu kayumba kaffe wali netufunayo position awo reception yawo wakambuulira akantu ako netuteekawo amakanda bwetyo bwe twatambula birala tuliyongerako olulala olwo era ekibuzo kino nulina kubuuza naye engeri gye bitavaayo bulungi kuba abantu baagala okumanya nti olwo kuwamba Radio Uganda ng'ebitundu byonna biwambiddwa ebitundu ebya Buganda byali biwambiddwa Buganda Ankole Toro n'ebimu byali tebinnabanga northern side eastern yali tennaba kuba lwaki nkubuuza bwe ntyo nti olutalo luno lwe mwogerako gwe mwali mulwanyisa yali omukulembeze yali wa mu northern naye olutalo lwali Buganda so kati Buganda mwali mumaze okuwamba then ate eri waggulu twali tetunnaba eyo yo kyali kitya naye ate mwamala kuwamba wano n'alangirira ate ne mulyoka musimba amakanda eri wali abagendayo kati eyo bajjita be bagendayo kati ate ffe gitakomando eri twasigala tukuuma mukama waffe era bwe banzijano ku Radio Uganda ne bantwala ewa pulezidenti State House yali wali waggulu ku gundi awo waggulu ekololo ennaku zino baye embassy ya Congo awo wewali gundi wewali State House weyatandikira alyoka ave yajje wano one nakasero so omuntu enzirukawo nga mpulira bannaye bagenda ngulu ku lutalo neŋŋamba sisigala wano nina okugenda ku lutalo ng'ate okuuma mukulu ate n'ogamba olina okugenda ku lutalo naddukayo ekitegeeza Lieutenant Sekitoleko gwe olutalo lwali lukunyumira ebintu bino ebyokkuba olayika wali obinyumirwa lwali lunyumira era Katonda yanyamba nenfunamu experience obyogedde byonna okutwaliza wamu nkimanyi nti Munnayuganda ayinza okubuuza nti oli mumativu oluvannyuma lw'okukola okwo kwonna kwe wakola mu lutalo ne muleeta gavumenti eno mu bukulembeze saawa eno Sekitoleko mumativu nti mu butuufu twalwana era tunyumiddwa gavumenti yaffe eno ne demokurasiya waffe ono gwe twaleeta mu butuufu siri mumativu kubanga ebbanga okuva lwe nawummula wawummula mwaka ki 9 mwena mu fezi okuva mu 9 makati sifunanga sente yange sente kijoyogerako eyali baddenga pensoni eyali baddenga gratuity ezo zonna mpulira buwulizi gundi yafunye genda ojjuza olupapula wali n'ogenda n'ojjuza ne bakulinza omwaka ogujja we gutuuka nti ate nga tolina bank statement mu fayiro yo n'ogenda n'ogireeta ate nga wagireeta buli olumala omwaka omulala bwe gujja bagamba penso gundi yafulumye mugende ku public service otuukayo toliimu ne bagasindika ebombu tuukayo okubuuza fayiro ogijjayo nga teriimu bank statement kwegazoza oba bazikuulamu nti oba bazikozesa ki simayina kumanyi ekyo kale kyamalamu amaanyi naye
yembeera y'ensi abandaba n'abampuliriza ndowooza ensi tebeera nyangu era omuganda yageera n'agamba nti omuntu alima tayinza kulyanga gwatwalira kugula oba omusuubuzi asuubula emmere ye mu kyalo kubanga ogirima oli najja n'agigula ekirungi kyokola ki kyomuwa n'osigaza ekibi naye naffe era tuli ki tuli bwe tutyo ebirungi baabiwa abaalwana fe abataalwana ne basuubiza ebibi. Singa osinkana pulezidenti yoweri mu kiseera kino kiki oyinza omugamba singa ofunye chance n'omusisinkana pulezidenti chance sigisuubira era teriiyo ngamba singa singa oba ogifunye era bwe mba musisinkanye nina okumujjukiza bujjukiza bye yayogera ye bw'aba tasobola kujjukira nze kale nja mujjukiza byebiriwo ebyo bye yatusuubiza kubanga waliwo obutundu bumwe yatusuubirizanga mugambo ennaku z'omwezi sikyazijjukira n'olunaku naye mujjukiza akafo mwe yakola ki mwe yatugambiranga ebintu bannanga ojjukira olunaku bweruti ne bweruti olwali luganye n'otugamba bwoti ne bwoti naye kati yesaawa nze nzijjukira wano nga twakawamba bajja ne bafuna bino bifeeke mani ne bateekawo gye baayitanga anti-smuggling ng'enoonya bali banguzi ng'ajja mu ofiisi yo n'akutega egundi nenakola bwenti ne bwenti baagala kulaba ani ali enguzi ebyo byo byakomawa ng'omuntu leero omuntu owulira nti gundi yabbye eza gundi tugenda mubuulirizaako olumala nti oli talina buzibu tabbanga ku ssente bw'aba alina obuzibu ne bamugja waabadde ate ne bamwongera waagenda okukola ki okunyagulula awalala tugamba kiri ekya 10 pulogulaamu kyaggwawo ekya gundi ey'okusatu enyingo bagiyita nyingo ey'okusatu kyekyo lwaki wawumula emyaka giweze wawumula ekiseera kiweze kiki ekyali awo mu kuwumulakwo kubanga nakyo nkimanyi nti omuntu ayinza okibuuza nti gwe wasaba owummule oba bakuwummuza buwummuza n'ogamba nti wabwe mpulira lieutenant oba otandise okutambula anti kati ekyandeetera okuwummula baŋŋamba saasoma naye ate ekikwewuunyisa ataasoma baali bampadde gundi yaabwe bampa abantu baabwe abantu 8 ate ne babawa ataakola ki ataasoma otegeeza ki abantu nga ndi mukama waabwe nga ndi mukulembeze waabwe kubeera commanding office bw'ogenda okulaba mu majja amatuufu commanding office alina okubeera abajaasi 15,000 tubayita battalion establishment army naye kale nze bwe mba nalina 8 naye omuntu ataasoma okulaba nga yalina abantu 8 era ekyo kyebaliza Katonda ate ne batanfunamu buzibu bano wali commanding officer waabwe mu kiseera ki era wa okuva mu 9 kuva 9 mu gumu koma mu 9 mu 2 so mu kiseera kino kikyoliko oli ayinza okubuuza bw'atyo nti mu kiseera kino kikyokola gyendi eyo ekawempe nonda obucupa naye ate obucupa mbulonda oba mbugula nembusuubula ate nenekwasa n'omulimu gw'okuyiga obw'amakani byolimu ebyo ndimu bwebiti
nkweyanziza Lieutenant Sekitoleko. Oyo atrapo mulungi ndozo owulidde. Yawummula ejje naye nga yaliyo. Era bw'oba owuliriza bulungi gye nvuddewe ddala ali rich bw'oba oyogera ku kigambo ky'ejje lyaffe ate era bw'oba owuliriza bulungi yali mwesigwa mu nsiko eyo kubanga eriyo wagambye wali eri afande sali we yamunona ne bagenda ne bamukuuma naye ng'agamba njagala kamanda wange oli ndoozi owulira so wuuyo n'atuuka ku ddaala eryo n'okukulembera basirikale banne abawerera ddala 8 bayogeddeko awo weewaawo ndowooza abakulu mulaba President Joli n'abakulu abalala bonna ndowooza mulaba abantu bano abaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze ffe twasazeewo twagambye nti katubabaleetere muyinza okubanga mulowooza abantu bano baafa muyinza okubanga mulowooza abantu bano tebakyaliyo muyinza okubanga mulowooza abantu bano baasasulwa naye ndowooza owulira okuva mu kamwake kennyini agambye nti tasasulwanga okutwaliza wamu kale afande Sekitoleko nkweyanziza n'akufuna omulundi omulala nate netugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu kubanga nkimanyi nti naawe bewalwana nabeeyo bangi kati saawa eno b'omanyi bw'oyinza okutunyumizaako bangi batunyumiza Gen.Museveni nti yali musajja muzibu nnyo mu nsiko eyo si muzibu naye mukambwe so abantu baffe baagala okwongera okumanya ku bantu abo barejema boogera ku basajja bakagame abasajja bonna baboogerako nga bagamba nti abasajja tebaali bangu naye sale bangi bamwogerako bagamba nti teyali mwangu teyali musirikale yennyini mu nsiko eyo weewaawo musirikale era yali amanyi omunaku amanyi omunaku n'omugagga n'abagatta wamu ng'abategeera akyali nakati kuba mpulira lwakuba ndowooza okumusisinkana kizibu naye ng'abantu bonna bagamba nti sale musajja w'abantu kale atrapo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.